إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. abalungi ab'ebitiibwa abatuwuliriza abali ku mukutu guno ogw'ekitiibwa nsaba mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna ekyaliwo bumubaka waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ab'ebitiibwa abalungi, tumaze ekiseera nga tuyimirizaamu eddarasa yaffe gye twalanga nti tugenda kusoma ekitabo kya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ekiyitibwa Al-Qawaid Al-Arba'u, emisingi ena egizimbirwako okwawula tawhid ku shiriki, egizimbirwako okumanya tawhid ayingiza omuntu mu busiraamu n'okumanya shiriki yennyini n'ekinyusi kye, newankubadde nga omuntu bw'aba teyeetegerezza era nga tamanyi misingi gino ena tayinza kutegeera bwennyini bwa shiriki oyo ajja omuntu mu busiraamu. Sheikh Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yamala okusiŋŋaana ekizinga kya Buwarabu nga kijjudde obusamize n'obushiriku, yawandiika ebitabo eby'enjawulo ng'agendereramu okunnyulula abantu n'okubannyonnyola n'okubatangaaza okutegeera tawhidi omutuufu Allah gw'ababanja n'okutegeera shiriki gwe baali balowooza nti si bashiriku so nga baali bashiriku nga tebamanyi nti nno bashiriku. Ekitabo kino bwe nali nkisomesaako mu ntandikwa nayanjuluza omukaddima gwakyo, masala ag'enjawulo agaagulimu, nga olwaleero njagala nguddemu nga sigwanjuluza wabula nga tutunuulira makulu g'ebyo sheekhe bye yaleeta mu mukaddima, kubanga sheekhe yaleeta omukaddima, oluvannyuma lw'omukaddima yaleeta Al-Qawaid Al-Arba'u, emisingi ena egizimbirwako okutegeera tawhid ne shiriki n'obyawula, nga ekigendererwa mu kutegeera tawhid osobole okubeera nga ala basira, nga buli kyokola okikolera ku kumanya era ng'omanya nti ono tawhid gwendiko, nga n'ekigendererwa mu kubeera nti otegeera shiriki kwe kubanga omwewala, kubanga ekigendererwa ky'okumanya shiriki kwe kubanga weewala shiriki okubanga omugwamu. Ebbanga ly'omala nga tomumanyi kitegeeza ogenda kumugwamu. Ab'ebitiibwa mbeetondera okubanga ekitabo kino nakiwanvuya nsharhi yaakyo, naye ensonga gye nali njagala kubanga omuntu bw'anaatuuka ku misingi agenda gituukako ng'amanye emiteeko gya tawhid n'ebigikwatako, era nafaayo okubanga nnyonnyola mu darasa ezaddirira ebikwata ku miteeko gya tawhid, naye ne ndabanga kyetaagisa okubanga awo we nali nkomye, we nali ntuuse wamala, ne nsalawo okuba nti tujja genda mu maaso n'ekitabo kino mu mbeera enfunze esobola okubanga egassa omuyizi, so si okubanga ekitabo tukisoma emyaka emeka kiyinza n'okubeera nga kituusa omuyizi obutamanya ki ekigenda mu maaso. Ab'ebitiibwa ekitabo kino kyayanjulizibwa abamanyi bangi abakinnyonnyola
abakiteekako ta'liqat nga Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, nga Sheikh Salih al-Fawzan yahfazuhu Allah, nga Sheikh Ibn Baz rahimahullah n'abalala. Era nasalawo okubanga ekitabo kye neeyambisa, sharh gye neeyambisa, mwezo zonna ezimu nzeeyambisa mu bigambo ebirala nga bwe nakikola mu kubanyonnyola omukaddima nga Sheikh Fawzan, naye nga neesigamidde nnyo ku sharh ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a. Era Sheikh Ibn Baz njagala mukkirize mbasomere ebimu ku bigambo bye yakozesa mu mukaddima gwe olw'obukulu bwabyo. Yagan fa hadhihi alqawaid al-arba'u, emisingi gineena, nabbaha alayha المؤلف رحمه الله، نبه عليها المؤلف رحمة الله عليه. omuwandiisi yalabula yazuukusa abantu ku bukulu bwagyo. Omuwandiisi yalabula yazuukusa abantu ku bukulu bwagyo. Emisingi kitegeeza egizimbirwako ekintu, egiyita misingi olw'okuba gizimbirwako okutegeera tawhid ne shiriki, qawla tawhid ku shiriki. Kyava Sheikh agamba nti wahiya qawaidun muhimma, nagyo misingi mikulu nnyo. faman aqalaha, yenna agitegeera, wafahimaha jayidan, yenna agimanya n'agitegeera mu ntegeera entuufu, fahima diina al-mushrikiin, ategeera eddiini y'abamushrikuun kwezimbiddwa, ategeera abashiriku obushiriku bwabwe babuzimbira ku ki, akitegeera. Wafahima diina al-muslimiin, era ategeera abasiraamu eddiini yaabwe bagizimbira ku ki, abasiraamu eddiini yaabwe bagizimbira ku tawhid, abashiriku eddiini yaabwe bagizimbira ku shiriki. Naye mu mbeera ey'okubanga abasinga obungi mu bo babawangaala nga bashiriku, naye nga tamanyi nti bashiriku, nga balowooza nti bali ku tawhid so nga bali ku shiriki, nga bwe gwafaanananga ku bashiriku b'e Makka abakkirizanga Allah subhanahu wa ta'ala obulezi bwe, ne balaba nti olwo bamutegeera so nga tebamutegeera, nga bwe kiri mu bantu abasinga obungi abalowooza nti bategeera Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tebamutegeera, ntegeera gyagala bamutegeeremu. Yabaseeka agamba Sheikh Ibn Baz, wa aghlabu al-khalqi, n'abantu abasinga obungi, la yafhamu hadhihi al-qawaid, tebategeera misingi gineena. Walhadha, ne kulwekyo iltabasat alayhim al-umur, ebintu byabatabukako. Fa'abadu al-qubura, ne basinza entaana, nga bagamba nti mu kusinza kwabwe entaana, abali mu ntaana tebabasinza wabula ba awliya, mikwano gya Katonda, babayitamu buyisi, babasaba kubatwalira dduwa zaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashabu al-qubur wal awliya wal ashjar, basinza amayinja, wal ahjar, basinza wal ashjar, emiti, wal ahjar, amayinja, min dunillah, fekyo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yahsabun, nga nabo balowooza annahum ala shay, nti kyebali ku kituufu, lijahlihim bihaqiqati tawhid wa haqiqati shirk, olw'obutamanya bwabwe bwennyini bwa tawhid Allah gwayagala mu bantu n'obwennyini bwa shirk. Olwo
gwe mukaddima gwa Sheikh kitegeeza nti Sheikh Abdul Wahhab yawandika ekitabo kino ng'agendereramu okunnyonnyola abantu obwennyini bwa tawhid n'obwennyini bwa shiriki. Gwe mukaddima gwa Sheikh. Oluvannyuma lw'omukaddima ogwo njagala mukkirize agamba nti qaala al-mu'allif rahimahullah, omuwandiisi yagamba Allah amusaasire. Sheikh yaleeta omukaddima guno gwe njagala ngusome mu bufunze nga ngusoma busomi obuwulirize. Agamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as'alu Allah al-karima, nsaba Allah w'ekitiibwa, rabb al-arshi al-azimi, nannyini namulonde ey'ekitiibwa, an yatawallaaka fi dunya wal akhirah, okubanga akufuula mukwano gwe ku nsi ne ku nkomerero. Kubanga bw'akufuula mukwano gwe ku nsi akuluŋŋamya era ebyo by'ayagala, era bw'akufuula mukwano gwe ku nkomerero akuwonya n'akuyingiza ejjana, nga baga nti ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Abange mukitegeere mikwano gya Allah tebalina kutya era si baakunakuwazibwa. Olwekyo Sheikh yasabira buli yenna anaasoma ebigambo bino okubanga Allah subhanahu wa ta'ala abafuula mikwano gye ku nsi ne ku nkomerero. Aga nti wa an yaj'alaka mubarakan, era asaba Allah subhanahu wa ta'ala akufuula ow'omukisa, aynama kunta, wonna wona booli. Ng'omukisa kitegeeza obulungi obungi obusiŋŋaanibwa mu kintu. Nga Allah wakufuula ow'omukisa akwanguyiriza okumutegeera nga Yahya bw'agamba ne Isa, waj'alani mubaraka aynama kuntu, anfudde wa mukisa wonna we nnaabandi. Ekintu bwe kibamu omukisa ekitono kisobola okusinga ekingi, so ekingi ekitalimu mukisa tekisobola kugasa. Ekitono ekirimu omukisa Allah subhanahu wa ta'ala akifuula ekyomugaso. Wa an yaj'alaka mimman idha utiya shakara, akuteeke mu bantu nga bw'aba aweereddwa yeebaza. Wa idha tuliya sabara, era nga bw'aba agezeseddwa agumiikiriza. Wa idha adhnaba astaghfara, era nga bw'aba ayina ezzambi lyaguddemu yeenenya. Fa inna haula'i athalath, ebintu ebyo ebisatu, unwanu saada, yentikko y'okwesiima. Ebintu ebyo ebisatu yentikko y'okwesiima. Abatuwuliriza abalungi, ebintu ebyo byetegereze. Okubanga omuntu Allah bw'amuwa yeebaza, nga n'okwebaza kulina empagi ssatu. Empagi esooka al-iqraaru bin-ni'ma, okukkiriza nti kino kye nnina kyengera. Oteekeddwa okubanga okkiriza mu mutima gwo nti kino kye nnina kyengera. Empagi esooka. Tosobola kubeera nga weebaza ky'otakkiriza nti ky'olina kyengera. Yakusinga n'abannabbi Allah bye yawa ebyengera nga mu bigambo byabwe byalaganga nti bakkiriza nti okuba n'ebyo bye baali bafunye kyengera. Wa idha adhnaba astaghfara, ngambye nti okukkiriza nti kino kye nnina kyengera y'empagi esooka mu mpagi z'okwebaza ekyengera. Ekyokubiri, thanaullahi biha, okwebaza Allah n'okumutendereza n'okumusuuta olw'ekyengera ekyo kyakuwadde. Ekyokusatu, istikhdaamuha fi ta'atihi, fi ta'ati llahi ta'ala, okukozesa ekyengera ekyo ng'okikozesa mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'okozesa ekyengera ng'okikozesa mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, oba teweebazizza kyengera ekyo. Ezo empagi z'okwebaza ekyengera. Sheikh agamba nti asaba Allah akuteeke mu bantu nga bw'abeera aweereddwa ekyengera yeebaza.
nga bw'abeera agezeseddwa agumiikiriza, nga bw'abeera asobezza yeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Laga nti ebyo yentikko y'okwesiima, era afaanana bw'atyo ako kabonero akalaga nti agenda kwesiima. Ku nsonga y'empagi zino essatu ze mbagambye ezizimbirwako okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba mukkirize mbe nga mbasomera aya emu ng'erabika ekuŋŋaanya ebintu ebyo ebisatu. Nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalaam bwe yali atambula olunaku lumu n'awulira ensanafu ng'egamba zinne waazo nti zeekweke Sulaimaani ajja zibetenta ne basajja be nga tebategedde nti nno ziri awo. Sulaimaani olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yali amuwadde obusobozi obw'okubanga awulira okwogera kw'ebintu byonna ebyali byogera, nga n'ensanafu ezo yawulira okwogera kw'ensanafu enkulu eyali etegeeza zinne waazo, nga Allah bagamba nti hatta suratu namli aya 18 hatta idha ataw ala wadi namli qalat namlatun, okutuusa lwe baatuuka mu kifo eky'ensanafu kyezaawangayirangamu. Ensanafu emu enkulu yazinne waazo n'egamba nti ayyuha namlu, abange ensanafu mmwe, udkhulu masakinakum, muyingire mu bifo byammwe, la yahtimannakum Sulaimaani aleme kubeera nga ababetenta, wa junuuduhu n'ejje lye, hum la yash'urun, nga nabo tebategedde, baleme kuba betenta nga tebabetegedde. Sulaimaani, wulira aya gyegenda eya 19, fatabassama daahikan, n'asekamu, n'amwenya oluvannyuma n'aseka, enseko ez'okwewuunya ekyengera ekinene Allah kyeyamuwa, so si enseko ez'okwewaana. Fatabassama daahikan min qawliha, olw'ekigambo ky'ensanafu. Wa qaala, n'agamba rabbi awzi'ni, omulezi wange mpa, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, okwebaza ekyengera ekyo kye wansukkulumya nakyo, wa ala waliday, ne bakadde bange, wa an a'mala salihan, nkole buli kalimu konna akalungi tardaahu koosiima, wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin, onnyingiza olw'okusaasirako mu baddu bo abalongoofu. Sulaimaani alayhi salatu wassalaam mu aya eyo yasooka n'akakasa nti ekyo kyengera kinene gyali, n'atendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'olulimi lwe, n'azzaako n'okubanga alaga nti okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kutambulira ku kukola ebyo by'ayagala n'okuleka by'atayagala. Ezo nga z'empagi z'okwebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era agamba omuwandiisi nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala kuteeka mu bantu nga bw'abeera adhinaba astaghfara, bw'abeera akoze ezambi yeenenya. Wano njagala mpite mu bufunze, okwenenya kitegeeza arrujuu ila Allahi ta'ala. At-tawbatu hiya arrujuu ila Allahi ta'ala. Okwenenya kwe kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, mimma yakra'uhu ila ma yuhibbuhu, ng'ovamu ebyo by'atayagala n'odda eri ebyo by'ayagala, zahiran wa batinan, kungulu ne munda. At-tawbatu hiya arrujuu ila Allahi ta'ala, okwenenya kwe kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, mimma yakra'uhu ila ma yuhibbuhu, ng'ovamu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala n'odda eri ebyo by'ayagala, zahiran wa batinan, kungulu ne munda. Ye definition y'ekigambo kwenenya entuufu ng'abamanyi bwe bannyonnyola. Lwaki tugamba nti okwenenya kwe kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala? Ebbanga omuntu lyamalanga
atambulanga bw'ayagala abeera kyewaggula, abeera ayitibwa kiwagi. nga bw'olaba omwana ng'omuzadde azadde omwana oyo n'abeera nga ajeemedde bakadde be bamuyita kiwagi, kubanga aba atambulira mu mbeera gy'ayagala so si bakadde be gye baagala. N'omuntu buli lwasalawo okukola by'ayagala nga tagoberedde Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba, abeera afuuse kiwagi. N'olwekyo bwe yeenenya abeera akomyewo eri Allah subhanahu wa ta'ala, era aba avuddemu ebyo Allah by'atayagala naddera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Zahiran ebyo kwenenya nga yeenenya kungulu n'aleka ekikolwa, wa batinan n'okubanga omwoyo gwe gukakasa nti ekyo ekikolwa kye yeenenyezza akirese. Ekyo Allah kyagamba nti wa anibu ila rabbikum, mudde eri mukama wammwe, mwenenye eri mukama wammwe, wa aslimu lah, era mweweeyo gy'ali, mwenenye gy'ali fil batin wa fil zahir, kungulu ne munda, mweweeyo gy'ali subhanahu wa ta'ala nga bwe mbategeezezza. Omuntu bw'atambulanga bw'ayagala aba avudde mu mbeera ey'okubanga alina kubeera nga alagirwa n'okusinzibwa. Kyetuva tugamba nti okwenenya kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bw'ojja okusiŋŋana nga Allah baayogera ku mateeka ge agamba nti wa tilka hududullah, ebyo ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'taduha, tembisukka ne mukola nga bwe mwagala. Wa tilka hududullah fala taqrabuha, ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala tembisemberera ne mbeera nga mukola byabaziyiza. Walaga nti waman yata'adda hududallah faqad zalama nafsa, yenna asukka ensalosalo za Allah aba yeri azaamanyiza. Olwekyo mu biraga okuwona n'okwesiima ye muntu okubanga bw'aba asobezza yeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekisa kye n'okusaasira kwe ayanjuluza emikono gye oba omukono gwe ekiro liyatuba musii'u nnahaari, beenenye aba asobezza emisana nga bwe kiri mu hadith, n'ayanjuluza omukono gwe emisana liyatuba musii'u layl, beenenye aba abayonoonye ekiro. Era omulyango gw'okwenenya n'aguggulawo ekiseera kyonna na ku buli zambi lyonna, n'agamba nti subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, tegeeza abaddu bange basusse okwonoona, la taqnatu min rahmatillah, temukutuka n'okusubira okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah asonyiwa ebisobyo byonna. Lwekyali ebitiibwa okwo kwe kwenenya. Okwenenya okwo bwe nali nkusomesa emabega nanyonyola obukwakkulizo bwako bwe sigenda kuddamu olwaleero olw'okwagala okufunza. Era omuwandiisi agamba nti mu bintu ebiraga omuntu nti nno yeesiimye bwe yali amusabira yayita entikko y'okwesiima, yagamba nti wa idha btuliya sabara, bw'aba agezeseddwa agumiikiriza. Nga n'okugumiikiriza kulimu emiteeko, nga mu miteeko gy'okugumiikiriza mulimu okugumiikiriza kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mulimu okugumiikiriza kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga okugumiikiriza kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala wajib kyabwa tteeka ku buli muntu yenna okubeera nga agumiikiriza kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba amugeredde. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agera, okugera kwe kubeeramu okugezesa omuntu alabe obukkiriza bwe bufaanana, abaffe ddala mukkiriza omutuufu oba abaffe si mukkiriza omutuufu. Nga Allah bagamba nti ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna, abantu balowooza nti bajja kulekebwawo bulekebwawo okuba bagamba nti okkiriza, wa hum la yuftanuun, nga tebagezeseddwa. walaqad fatanna alladhina min qablihim, twagezesa baabasookawo, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah ajja kumanyira ddala b'amazima, walaya'lamanna alkaadhibiin, era ajja kumanya n'abalimba oluvannyuma lw'okubagezesa. N'abantu oluvannyuma lw'okugezesebwa balimu emiteeko ena. Waliwo asabir, waliwo omugumiikiriza. Okugumiikiriza tekitegeeza nti omuntu musanyufu. Kituufu omuntu asobola okuba nga ekintu kimukosezza naye n'agumiikiriza, n'agondera Allah subhanahu wa ta'ala, n'atayogera bigambo binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ne wabeerawo ashakir, eyeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekigezo kyamugezesezza nakyo, olw'empeera z'asuubira
eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne wabeerawo arraadi, asiima n'okusiima, ng'okwebaza n'okusiima si bya bwatteeka. Waliwo n'asiima ekyo Allah kyamugezesezza nakyo olw'okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tageera kibi, wabula buli kyagera aba ayina hikima, aba ayina ekigendererwa. Ekigendererwa ekyo kirimu obulungi, kibeeramu obulungi eri omuntu. Ne wabeerawo as-sakhitu, anyiigira Allah subhanahu wa ta'ala n'aga nti era nze gw'alaba, n'olwekyo mu biraga nti omuntu atuuse kukwesiima, atuuse ku ntiko y'okwesiima, kwe kuba n'ebitende ebyo ebisatu. Ekitende ekisooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ekitende ekyokubiri okugumiikiriza waba ogezeseddwa, ekitende ekyokusatu okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba Abdul Wahhab rahimahullah ti ebintu ebyo ya unwano saada, y'entiko y'okwesiima. Ebitiibwa saba mukkiriza olwaleero mbenga nkoma ku bigambo ebyo, nga ebigambo bibadde bigambo bikulu nnyo kwe tujja okubeera nga tutandikira inshallah taala. Sheikh Fawzan rahmatullah, Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi njagala nsembye ebigambo bye ku bigambo ebyo ebyomukaddima bwe yali abyogerako, yagamba bw'atagani fal muallifu rahimahullah, omuwandiisi Allah musaasire, yajma'u fi muqaddimatihi hadhihi, akuŋŋaanya mu nyanjula yeeno baina al-ifada wa baina ad-du'a li-talib, wakati w'okuba nti agasa omuyizi n'okumusabira. Wa hadha min an-nushi an yad'uwa lit-talib bit-tawfiq wa yufiduhu, nakyo kiri mu nasiha, okubanga asabira omuyizi Allah amuwe tawfiq, amulungamye, wa yufiduhu era n'amugasa. ولا شك إن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعيدا. تولك بوساتي omuyizi Allah wakkiriza okusaba okwo yeesiima. Bwe yamaliriza n'ayogera ku nsonga y'ebintu bino ebisatu omuwandiisi bye yasabira omusomi, fa inna haulai al-khisal, ebintu ebyo ebisatu athalath khisal unwani saada, by'ebintu y'entiko y'okwesiima. إذا حرص المؤمن على هذه الخصال، ومكرزا وعفايو قبينتو ebyo ebisatu, فقد تمت سعادته، okwesiimako kubeera kujjudde. فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل عوامره، yebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo yamuwa ng'akola ebyamulagirwa. Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okusinga y'omuntu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ng'akola ebyamulagirwa, wa taruki nawahihi, era ng'aleka ebyamuziyizibwa. وإذا أذنب استغفر، وباين الزامر يقدم أسأل الله كمسلم ومقول ينني وتاب إلى الله. هذا هو شأن المؤمن، أي يمير يوم كرزا. إذا عطي شكر، وباوير الدواء الله وامو يبزا. وإذا ابتلي صبر، وقد السواق من كرزا. وإذا أذنب استغفر، وباين الزامر يقدم أسأل الله كمسلم. أقانت والهذا يقول صلى الله عليه وسلم. شيخ عليه حديثينه إما يدنيو أمبك محمد صلى الله عليه وسلم جي يوغلا نقام واتي الشيخ يقام النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن سونغزو مكرزة زيونيس، إن أمره كله له خير، إن سونغزو نا مبير برونج جاري، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، تريالي نيشو كجيكو مكرز. إن أصابته سراء شكر، بواتوكي واكو برونجي بوافنو برونجي يبز، فكان خيرا له، يكون تشبيرا تشلونجي جاري. وإن أصابته ضراء صبر، بواتوكي واكو برزيبو أقو من كرزا، فكان خيرا له، فكان خيرا له، ekibeerera kirungi gyali. Eyo nno yembeera y'omukkiriza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gy'agamba nti yeewuunyisa. Sheikh bwe yali akomekkiriza n'agamba nti wa hadha huwa alwajibu ala almu'min, kiki kyetteeka ku mukkiriza an yashkura Allah, okuba nga yeebaza Allah inda arrakha, waba ali bulungi, wa inda alni'ami, waba afunye ebyengera, min as-sihhati, ng'obulamu, wal afiya, eddembe, wa ni'mati al-islaami, ekyengera ky'obusiraamu, wa ni'mati al-awlaad, ekyengera ky'abaana, wa ni'mati al-maal, kyengera ky'emmaali, ila ghairi hadha
n'ebiringa nga ebyo ila ghairi hadha n'ebirala ebifaanana ng'ebyo ebitali ebyo Allah by'amuwa subhanahu wa ta'ala fahuwa yashkuru Allah alayha bitaati amrihi yebaza Allah nga agondera ebiragiro bye wa tarki nahyihi era nga aleka ebyamuziyizibwa hadha huwa shukru okonno kwe kwebaza okutuufu amakulu okwebaza okutuufu kwa kugondera Allah subhanahu wa ta'ala ng'oteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala kama qala ta'ala nga Allah bagati i'malu ala Dawuda shukran suratul Saba aya 13 nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ba Dawuda kyabanga abantu ba Dawuda mukole emirimu emirungi shukran nga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyalo ebitiibwa olwayiro nsaze wotuddemu omukaddima gwa Sheikh Ibn Baz ne Sheikh Abdul Wahhab ogusooka mu bufunze tujja kutunula omukaddima ogwokubiri nagwo mu bufunze oluvannyuma tutunuulire alqawaid al-arba insha Allah ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wa jazakumullahu khayran saba Allah subhanahu wa ta'ala nga siniyemba tusizaako namwe abagase nabyo atulongamire ebyo byayagala era byasiima atuwa olunaku olusinga okuba olulungi bwe lunaku tugenda okumusisinkana alina okututuusaako lunaku olwo tulimba ddube abakyali mu mbeera gy'atageera gy'atasiima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.